amasinzizo mu nsonga z'omupiira. Okimanyi bulungi nnyo oba mukimanyi bulungi nnyo nti omupiira gwa Kyaggwe tutandika butandisi okuzimba. Gwali gwatandika ne twongera okuzimba kaakati. Kyaggwe ndoza guno gwe mulundi ogwokusatu okutuuka ku semi-final. Era ng'emirundi ebiri gya muddiringanwa. Kitegeeza nti emyaka gino ebiri abo bannaffe bwe baakoma okuzimba omupiira gwa Kyaggwe gwe twatandikira. Naye mu bbanga ery'emyaka ebiri egy'omuddiringanwa Kyaggwe etuuse ku final, naye ate omwaka oguwedde yatuukira ddala ku final eri. Kitegeeza nti twongera okuzimba omupiira. Nkakasa nti omwaka ogujja amasinzizo gonna agali mu Kyaggwe gajja kwenyigira mu kulaba nti omupiira gwa Kyaggwe gweyongera okuyitimuka. Ku lw'obukulembeze bwa Kyaggwe ku ludda obwakabaka bwa Buganda, ntwala omukisa guno okwebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima okussaawo emipiira gino egy'amasaza. Gye ndaba nti emipiira gimugatta bantu, kubanga tubeera ku bisaawe abantu bonna aba buli kika, tebaawula wawoova ggwanga, tegyawula myaka, tegyawula ddiini, tegyawula bibiina bya bukulembeze, bibiina bya bufuzi byonna. Aba-FDC babeerawo, aba-NRM babeerawo, aba-NUP babeerawo, ebibiina byonna bibeerawo nga bitunudde ekintu kimu kya mupiira. Ntwala omukisa guno okwebaza kwaffe ng'abakulembeze basaza Kyaggwe eri mmwe mwenna olw'omutima omulungi gwe mutulaze, obumu ate n'obuwagizi obw'omuggundu bwe mulaze mu mpaka z'amasaza mu mwaka guno. Kyaggwe ng'erwana okulaba ndeddayo ku final ziri zennyini ez'ababiri ezisembayo. Twasobola okuzannya ne tuva mu luzannya mu group stages, ne tugenda ku quarter finals, ne tugenda ku semi finals. Ku semi finals buweekula wetugiddeko ne tuba tusobola kugenda kuzannya finals ziri zennyini. Bassebo ne bannyabo beebaza okuwaayo kwammwe, obwagazi bwammwe, obumu bwe mulaze mu kuwagira omupiira guno omwaka guno mu ssaza lyammwe lino erya Kyaggwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza nnyo abavujjirizi n'abawagizi mwenna na buli kinoomu akoze kyakoze okulaba nti omwaka guno Kyaggwe ezannya okutuuka awo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Newankubadde okufaayo essaawa envannyuma ku return leg eya semi-finals, buweekula yatuggyemu naye ng'etugyamu ku penalty. Twalwana ne tuyikubira ewaayo 1-0 ate nejja waka. Olw'okuba embeera y'obudde yabadde bwetyo ne tukuba goolo ne tasobola gyezaawo ate tugenda mu bunnya. Mu bunnya awo we babaddeyo ekizibu ate ne tuggyako 4-3. Ne neebaza abazannyi bonna abazannya omupiira okulaba nti waakiri bakuuka ejjembe naye nga Kyaggwe tewanguddwa. Neebaza bonna abakooki bonna, technical team yonna eyalwanye okulaba nti Kyaggwe etuuka wetuuse. Abawagizi bonna beebaza nnyo nnyini ddala. Muwagidde omupiira okuva gwe twatandika paka ku mupiira ogwajjo. Naye bassebo ne bannyabo abawagizi baffe n'abavujjirizi ba ttiimu yaffe, bakooki n'abaana abazannyi, temugwa mu maanyi. Omupiira bwe gutyo bwe gubeera. Mwongere okuwagira ttiimu yammwe eya Kyaggwe. Buli bwolwo ekikopo ne kisala Nammanve, nga bwe twali tusuubira kigenda kusala Nammanve kidde e Kyaggwe. Naye tomanya obw'olumu tuyinza okiraba nga kisala okudda mu Kyaggwe. Ensonga y'omupiira abantu bannakyaggwe bagiwagidde nnyo, era nkakasa nti tewali ssaza mu kiseera kino
lisinza vibe ng'abavubuka bwe bagamba mu mupiira egya Kyaggwe. Beebaza nnyo nnyini ddala okuba nti fan base eya Kyaggwe egejjedde ddala era nga buli mwenda omuntu yenna ajja okweŋŋanga Kyaggwe ajja afungiza ekyonga ate ne batuba tukulumbye wuwo omanya nti tuzze ate nga tujjidde ddala era nga tubadde tukola bulijjo netulumba bannaffe gye babadde ne tubakuba. Naye olw'ensonga y'omupiira nti bwe gutyo kyatugwiridde ate bwekula ne tutasobola kugikuba. Sizoni eno emipiira gitambudde bulungi. Neebaza empisa ennungi mwenna abawagizi gye mulaze, abazanyi gye balaze, abako gye balaze ku kisaawe ng'emipiira gino egy'amasaza gigenda maaso. Naye bassebo ne bannyabo newankubadde tetugenda ku final ey'essaawa 10 zennyini, tulinayo final ey'okunoonya ekifo ekyokusatu egy'okutandika ku ssaawa 5. Mugule tiketi ate tulabe tugenda tugenda Nakivubo ku mupiira ogwo. Naye tumanya wayinza okuba ekibaawo, tulinde tulabe, tujja kugenda kulaba omupiira ate gweyongere okutambula obulungi. Mbakakasa nti bwe tuba tuvudde Nakivubo ate tutandikirawo okwetegeka nga twetegekera omupiira ogw'omwaka ogujja paka Kyaggwe ng'etuuse ku kyeyagala ekyokufuna ekikopo ky'amasaza. Neebaza nnyo nnyini ddala minisita w'emipiira Ssaalongo